Manyo busungu buva ddala kugumba because look at me. Darling, I'm winning. But nebono kolachi, it's not changing anything. It's not adding on you. All right? Jenkens mukasa anonya visa emufulumya ebweru wenjogerera sawa zineno Spice Dana abitadde mu police bibino byonna hambiri na hamumasa wongabule enkola yafe aka video madensa bokampeleka like kemeka sutamule katukira bonna apandiyagadde kumanya kweno information naddala bana ba team Spice Dana wamune team Jenkens mukasa kozi yaga matino ye ayogera amazima mu comment section aho njagala kumanya gwe ngomulabi ho wanda boy huge oli team chi oli team Spice Dana hoba team Jenkins mukasa kozi nze wenjogerera andi team bonna kale katuyongereyo na mawulire gafe agalero wenjogerera sawa zineno ye Spice Dana ebibye ebimunyeziza nnyo mumanye bulungi tino mukazi oyo ayina obusungu bungi nnyo avuddeyo natabukira Jenkins mukasa ngamugamba tino bambi nesonyiwa kozi nsivanga yoko nenkulumba oba nenumba family yo gwe ntandikiddewo onvumye utandi mbu mulire bulungi mbu oyo mukulu Jenkins mukasa yagezaako mbu okukwana mbu yatandika dda okumusojja ebigambo si bigambo byokka mbuno ebyokukwana mbu wabula yagezaako byasooka ne bigana ne batandika okukola ki okumukuba mbu Jenkins mukasa nga mukasukira bire ebigambo ebikuba byokka ina kuba nkupulengera kano ka video Spice Dana byonna yabyogeredde era nkomewo ne Jenkins mukasa koze naye mukambwe bitya guno muliro simanyi anagenda okuwangula naye nze ndi timu bonna. You, all right? Trying to put me down is not giving you more blessings. Nothing. Yeah. So, Jenkins tava ku border chechimu walanya of course and my dear. Nze sikwe wana ne mukama badde mulungi jendi mugamba je ninayo akamotuka ka Alex akatonotono so kamwa nava ku boda simayi waina ne boda kwayinza okujja kubanga obungi bwaliko tumo yabbi jangu wesibyes. I told you I have some ghetto in me. Just bankuza with so much respect and I respect people. Naye wekisukawo I can turn ghetto in a minute. Tava ku boda kati mutuufu obulumi buvira ddala kugumba kati mu mugambe eno live nagikoledde ye kati afune byanayogera agamba oyo mwala yanvumye. Yes, namuvumye. Alright, anvumidde emyaka, actually myaka, it's been years, myaka like 4 years oba esatu oba ena. Everything I do, darling, dano wala na wachi nina ebyokukola bingi sina nabudde bumala kumala byenkola okola n'omuntu gwe simanyi nnyo kiryawo. I have no time, man. Akonsentrate ku bimukwatako naffe atuleke tuli busy, too busy. Message jemuwa agaye mbo from the beginning kugola yatandika oyimbo muri nyalinya nze simanyi gye yatandike mbu you fit to be the dad. It is okay bwaba amanyi nti ndi taata we abe respectable old people bwemba nenkana ne taata we yandibadde amanya nti respect gyawa taata we gyampa. Nze simanyi byakola simanyi I've not even had from my in a long time. Ate bw'atandika ebyo abaana music abakoze bubi. It's not an easy road. Music frustrates. You just have to work hard and lay low. Nena she's working hard. Nyimba wezidi. Kirungi bwaba anene kati n'obudde amalire nnyo mu music. Mukyo kunoonya ono ayogedde ono agambye sinaba namwogerako myaka aganyaka emeka. Kati obuzibu bwe buvaawa tewamwogerako oba tonamwogerako as recent as a week. Ampeyo ka video nga njogera ku linnya lye akansaliremu akaleeti siba nabudde bambi aye nabo okwogerako bangi kati ate abatalina nnyo makulu sibamalirako budde okitegedde nve ku b'amaanyi abawuli banogera ku salaama abeera ku salaama sebo kale nze nali kimanyi nti abeera ku salaama bagamba abeera mu nyonyi. Mukasa sebo. I don't go to that place, so I don't know. Bana yamutamanya na ntemoza nti bukimba nkimanyi. Ola longo yombade mayo timu ye mu nyinyo busaba. Ali salama. I did not know. Sorry.
So what did you say about Salama? Anakantu waro kunayogera ku Salama undoza mnaroza nyeje, but I didn't even know she stays on Salama. Womogera coach. Kuna Salama on Nairobi bana. Last time I used that road, too many potholes. Very many potholes. So government ilinda cho duko lako. Necho kwatagalira wane chetu discuss. Akasinjukide binasemba okuyita. Binasemba okuyita yo. Lenga bizibu bye, we are too busy. Too busy indeed. You're doing other things. Other into bikuzimbe gwanga si wolokoso. Tweyanze nyo Jenkins. Yeah man. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abanadamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abanadamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye bikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 87 15 15.